mikono gyaffe mwenna abali ku 107.5 Inaman FM abali mu bitundu ebyenjawulo bali mu kibuga Kampala n'ebweru wa Kampala okwetoloola eggwanga lyonna ate ne bannaffe abatufunira ku mukutu ogwa YouTube ogwa United Christian Center na mwenna abali mu mikutu egy'enjawulo nga WhatsApp buli muntu yenna ku platform kw'osinziira okubeera ng'otuwuliriza ng'obuweereza obwa United Christian Center wano mu kibuga e Kampala twongera okuwa Katonda ekitiibwa nga tumwebaza olw'obulamu bw'omulabirizi Stephen Senfuma. Katonda atukoledde ebyekisa obulamu bwe bwongera okubeera beta bwongera okubeera bulungi. Amina. Obudde obw'ekiro twabaddeko naye mu ddwaliro nabaddeyo mu ddwaliro ali mu ddwaliro eri Nakasero Hospital ly'eddwaliro lyalimu era nga ayongera okubeera obulungi. Twabaddeyo ekiro ne Pastor Ephraim Nyonyintono wamu n'omusumba Favor Senfuma ali naye mu ddwaliro era nga activities ze yasobodde okukola zayongedde okuleeta essuubi mu mitima gyaffe era ne mu mitima gy'abasabi nga yasobodde okufuna ekyokulya yasobodde okubeera nga atuula yasobodde okubeera nga ayogera naffe ebigambo bye ne bwabeera omulamu tebitera kuba bingi era naye ng'ate olaba ebigambo bye byadde bizzaamu amaanyi era n'omujjanjabi Pastor Favor ku mulundi guno ng'olaba nti musanyufu alabira ddala nga omulwadde agenda ddamu amaanyi. Challenge luli yali yakubeera nti omubiri gubadde munafu nnyo ate nga n'engeri y'okusa naye kati olaba nti alinawo enjawulo ezzaamu amaanyi. N'olwekyo ng'obuweereza tuli wano okubategeeza nti Bishop Stephen Senfuma mulamu ali mu ddwaliro e Nakasero. Amina. Ali mu ddwaliro e Nakasero. Nza kugamba amannya Sakira Ronald. So sinzidde wano ku United Christian Center e Kasubi Makerere. Mukama ayongere okuwanirira emitima gyammwe ate era mwekuume pressures ezitambula z'amawulire ng'abantu bwe bagatambuza. Twekumire ku mikutu gyaffe either mawulire gajja kubeera ku Facebook page yaffe oba ku mukutu gwaffe ogwa YouTube nga bwe kiri kaakati oba ku 107.5 Inaman FM nga bwe tubategeeza mu budde buno Bishop Stephen Senfuma agenda ayongera okuba obulungi. Amina. Mukama abatwagalire abawe nnyonnyini ddala omukisa ne ku lw'ekiseera kino nga tuli mu lunch hour yaffe nga buweereza bukikutuukako wonna wonna w'oli. Abasabi temuzikiza tabaaza. Tulabye Katonda nti buli ssaala bwegenze ng'intensifyinga ate n'obulamu bw'omulabirizi nabwo ne bubeera nga bweyongera okubeera obulungi. Amina. Nga bweyongera okubeera obulungi. Ne mu makya g'olwaleero Pastor Favor era azzeeyo mu kisenge waali n'amukyekingako era naye n'alaba nga omulwadde agenda ayongera okutereera nga mu byonna nti akyali mu kisenge kyalimu ekyokubeera ku oxygen. Ensonga y'okubeera ku oxygen ereme kubaleetera bunkenke olw'okuba nti challenge ya gy'alina eri mu kussa. So abasawo kyebava bamukuumidde ku oxygen oyo ayita mu nnyindo. Oxygen gwaliko yona ayita mu nnyindo
taliiko nti oba bamusaze oba bamuyingizaamu akapiira. Aliko oxygen ayita mu nnyindo era nga kwava nalya emmere ye n'afuna ekyokunywa n'addawo n'akola exercises ng'abasawo bwe bamulagira. Nolwekyo Mukama batwagalire, twongere okusaba, twongere okuyimirira, temuyombaganana baleeta mawulire gatakwatagana. Ffe twekumire ku mukutu gw'ekkanisa okututegeeza amawulire agakwata ku mulabiriisi waffe. Mukama abatwagalire, abawe nnyo nnyini ddala omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina. Tweyanzeege Pastor Sakira olwa update ennungi etuzizaamu amaanyi. Amawulire gabadde gatambula bubi nnyo nga ganakuwaza, naye twebaza Mukama kuba tufunye amawulire amatuufu olwaleero. Mukama akuwa omukisa. Tujja kusaba abasaba bannaaye, tweyongere okusaba nga tukkiriza, tetusabira mu kutya,